omulungi kiseera kyonna bannaye ekitalo nnyo bannaffe ab'ennyumba ya Pasika abaana Sseuganda maama kitalo nnyo abantu bamusiganya ebibeeramu ffenna abadde bakasitoma bamalise Kasamba abakungu babadde aweekanamo abaami n'abantu basaddeseemu tusumba kabeeru mu ofiisi ya Katikkiro ne mu ofiisi y'Oweekitiibwa Kawuki atwala ensonga za Buganda ensonga n'ebweru babasaasidde nnyo ne babakubagiza okufiirwa omuntu abadde omulungi ataakuloma Mukama n'ensi ye Uganda n'entabadawange kitalo nnyo kitalo ddala omugenzi tunabire bwogerako ebisinga byogeddwa abatabeerwa omugenzi oyo abadde mukungu wa Ssaabasajja eyali mumyuka omumyuka w'ebberudendo lino okumala emyaka egyawulo ddala 8 bamukuusa ensonga bwayogedde bweggyeko okwetaba mu mikolo n'okuwagira byonna ebikolebwa mu community omugenzi abadde mutonze abadde mugabe buli mikolo egibaddeyo abadde ateekayo ssente mu Buganda abadde ateekayo omwalo abadde aweereza Obuganda n'abantu basabasa kale tumwebaza nnyo tumwebaza ddala naddala ffe babadde aweereza naye anabo nabamulasabasa njagala okukola mu kusabo lwange ne ku lw'abakungu n'abali ba Ssaabasajja musajja lino okwebaza nnyo 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 ddala abantu b'omukitundu kino b'endobero ya Kiranda abajjukira omulanga bwe baalika ti Mukama Pasika alese mwebale nnyo okubeera namwogo abazze bonna ne babeerawo okuva ku maanyi paka olwaleero n'okutuusa kati nga mukyatu nkimanyi abasinga mwakirimu era abamugenda ntera mwebale kubeera namutima njagala okwebaza nnyo abakulu abateeseteese ennyimba zino n'abadde bakolerabega natandikira ku Musesonge ne ttiimu ye mukulu Luke omwami Kimondi baluna abantu abala bonna abadde okujjakwenyenakulimu naye tubeebaza nnyo 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 okubanga muyimidde mu community eno ne mukola omulimu ogw'ekyeno okulaba nga munnaffe awolekera omukitiibwa tulina ebyokuyiga bingi bwe tufiirwa kyandibadde kirungi ffena ekyokuba mutima tumanya nti tuyinza eki okuva kwa Pasikaali era bikiri tugyemu abaana b'omugenzi bongere bagamba nti taata nga birthday yagikyusa n'agiteeka ku Easter nga Ssekukkulu abakwewe tufuna akakuseba birthday ekintu ky'obupozitivu era mu Buganda tutenyereza nnyo tuweebaza olw'okulaga ekifaananyi ekyo olw'okuba okukola okusanya okukoza basaba ne bajjamu abasinga mukoze mu bizinesi abasinga mukoze mu bintu eby'enjawulo naye okuddukanya bizinesi kebere wano oba kebere waffe Buganda
n'omala n'emyaka 25 nga tekudde omukozi. Era bw'okola bizinesi n'omala emyaka ebyo naawe okukola n'oba ng'olina emikwano ganjalina oba omukozi. Kubanga abasinga bali bali okusamba engalo abalaga nti musajja muzibu olaba ng'atawula naye ng'okuliwa yagambye ne babanja bona bakoze ki. Kale tumwebaza nnyo okuba n'omukwano okugatta abantu, ekyo kyakuyiga kikulu. Era atuyigiriza obunyiikivu okukola ebyo. Abaana tujja kuyimira namu naye tubakuutira omulimu ogwo ogw'okutwala kulutyafu tugere mu maaso. Mu Buganda esaza lino tukulembeza omulamwa ogw'obumu n'okwekulaakulanya. Obumu obubulagirwa wano akawungeezi kalimu era nga faada ne bakitaffe batuli omweroome buleme okukoma mu balimu twongere okukwatira wamu n'okwekulaakulanya. Buli mubeera wamu muwangula ddiini, buli mukolagana muwangula ddiini. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa mu ssaza lino ne mu bendo n'ebyo mu kusiiso bitwagala mu ttentemu bitwagala mu ttentemu. Bagamba nti akyogera si yakireeta naye bagambye obulwadde n'okufa tuyinza kweyungaana kujja kubaawo era ekiseera kyonna naffe tujja kuba tugenda. Naye ffe tugamba si buli omu kyadde ekiswalizi ate akiseera kijja kutuuka tubenga twagala obudde waffe kubanga tugalamu kubanga mukabakabisi. Mu Buganda musaza lino twateekawo ekibiina kyebayita Buganda Development Fund. Buganda Development eno ekola ku bantu naddala baduna nteekateeka Mukama n'amaani n'akuyita ofuuka mmemba. Ofuuka mmemba Mukama n'akuyita ku ssente kutegereza beekira kuteekateeka n'okufa entambula ne baba nga bakuyitayo n'ojjukibwa ku ttaka ekitiibwa. Waliwo WhatsApp group ey'ekibiina ekyo tubakuuma oba musobola mugende kubanga ebiwulidde olate. Era tulina n'ekibiina ekyo ne WhatsApp group endala y'amasosule oyinza ogendako n'owulira ekikwatawo. Basawo ne banyabo musaza muno wiikendi bagenda twawulidde okufa kwa Mamidoni Ntegeka Omufunamira, twawulidde okufa kwa Kim Kasujja Musafanamira, era twawulidde okufa kwa Joyce Nabatanzi Katembe Iningi, ate kwogatane kwa munyanyi kwaffe Pascal Polisi. Kale mu wiiki emu tufiiriddwa abantu bana omuteefu kyono kinene nga Fada byagambye twongere okusaba n'okwesalira. Basawo ne banyawo era twongere obakuuma n'obasaba okwaleeta okulabirako Peter Pascal tugendako okutumbula embeera zaffe. Abaana bogereza bagatanga waffe atatubiza mukulubuga abadde banagambye njono kyakalamu naye tukyakalemu nga tukola. Era bagambye nti wano Kristo opportunities ennyingi musinga tusaba mwegatte mwongere bizinesi ebizibu ezaffe z'Abannayuganda. Kizibu nnyo okubeera nga ssente zaffe zonna tuzikwata ne tuziwa community endala
ng'ate tuli bangi nnyo abawagala ekitundu kyaffe. Bigambo byandibadde bingi naye kankubuulire nga bannange abakulu aboogera, nsaba abaana bano ne famire tubateeke mu kisaala. Naye kwejjako okubateeka mu kisaala bizinensi eyo tutuwagire isigalewo kubanga yatuyamba ate nabibazambi eri abaana nga abakulu bagambye kitabwe abaddemoyo era abadde mukuumu Buganda yakuuma ne famire eyo era bakama waffe batugambye twagala okumanya enteekateeka ez'okuwonya Uganda era bajja kubeerayo naffe tujja kukola ebisoboka okulaba nga muweereza munnaffe awerekera mu kitiibwa ekimugwanidde okujjudde ebirungi byakoze okukolera ku nsi yaffe n'abantu basabasaba. N'ebigambo ebyo saba mpulizike era nkuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Katumanye okukuza Buganda natujjukira nnyo bajjajja baffe afiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata